Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala, gwakitegedde gamba nti amiina. Muka abantu Lukwago bamukutte w'amaanyi ate nze ku lwange tebannatuuka we njagala ne CDF byakoze amateeka ga mulamule twabadde okutuukawo. Ogambye gwe mu opposition ani gw'olina alina capacity ne Ssaabalamuzi bamusibe Ssaabalamuzi kubanga a prison is a special punishment place for judiciary. Nti prison kyekifo ekitongole ekyebibonerezo by'ekitongole ekiramuzi ekitegeeza omuntu teyaliyingidde mu kifo ky'ebibonerezo before being proven guilty ng'atandaba kukakasibwako omusango. Twalikosesezaki ssemateeka wano weereetera habeas corpus nti kooti bw'ebeera prosecutor alina kusooka kutwala statement z'omusango allegations bwe zituuka eri ew'omulamuzi n'aziyisaamu amaaso n'alaba zisobola okusiba omusibe zirimu omulamwa ne bakola court order n'issuinga summons ne bayita omuntu n'ayingira mu kkomera nga ekitongole ekiramuzi kimaze okukakasa nti alina ensobi. Naye olwaleero nga chief justice ye head of judiciary era nga ye supervisor w'amakooti yalabirira amakooti, olwaleero kooti ziyingiza abantu ne bamalamu emyaka nga tebalina misango. Okay, alright. Wabukeredde olunaku olwaleero ng'embeera erabika yongedde okusajjuka era nga guno gususse ogw'omulamuzi. Wenjogerera ampuliza olunaku olwaleero ng'olunaku olw'eggulo bw'atyo General Muhoozi Kainerugaba yamaze dde okubeera ng'asindika bambega munda mu ggwanga erya Turkey mu kibuga Istanbul okulaba nga bafifita Fred Kajuburumbuye na butya bwe bayinza okubeera nga bamukwata musajja wattu bamuzze kuno okwabwobwe. Kyokka mu mbeera y'emu amawulire gongedde okubeera nga gakakasa Miriam Matembe gyali tatudde era okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso onono yandizaala Kalumanywera eri General Kaguta Museveni bipone General Muhoozi Kainerugaba nga bwetukodde vidiyo eno nga bw'atyo General Salimu Sale amaze okufuna omukuku gw'ebbaluwa ogutali gumu era ntwamulabiko olunaku olw'eggulo ng'avuddeyo n'awandiikira General Muhoozi Kainerugaba n'asiinya ku bigambo eby'okubeera nga embeera eyongedde okubeera nga ekizimba kisamba eddagala. Kyokka mu ngeri y'emu General Muhoozi Kainerugaba naye yavuddeyo n'ategeeza nti kitange General Museveni namuwamba. General Museveni yawambibwa dda nga kino kitegeeza nti byonna ebikolebwa General Museveni emikono gy'emisibe giri mabega era bwe tumulaba wano tumulaba bulabyawo naye ng'ebikolebwa bigenda mu maaso. Okusinziira ku tweet ya General Muhoozi yandibanga Mwami Museveni embeera yamuva dda mu ngalo. Jjukira tuzze tubagamba nti munda mu ggwanga lya Uganda mbwaliwo olukwe olw'okubeera nga oba oliawo abasajja ab'amagye bamba Mwami Museveni naye ate kino kitatuukirira. Twalabako Parliament nga bagironda ba PLU abakulwa General Muhoozi. Kakati twalabye PLU ng'etegeeza ensi ndi leader of opposition ffe tugenda okumulonda. Kyokka nga PLU si kibiina ky'ababufuzi wabula kisinde businde. Ensi ne yeebuuza omuntu ow'ekisinde omuntu ow'amagye akyali serving a military officer ate ayingira atya mu byobufuzi ebiri partizani wadde nga bino bitambula bwe biti era nga bigenda mu maaso. Kanyamberege yamaze dde okubeera nga agwa mu lubwa munda mu State House. Amawulire agavaayo gwangedde okubeera nga gatiisa n'okubeera nga gasula ku bunkenke bannansi munda mu ggwanga lya Uganda. Ebya Ssaabasajja Kabaka ampuliriza nabyo byongedde okubeera nga biranda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu munda mu ggwanga lya America. Gwe jangu otula ku vidiyo eno ebigambo ogenda kubeera nga byonna obiwulira era ng'obitegeera bulungi nnyo. Kaakati nno Hajati Nakalembe omukyalo omusomi w'edduwa oyo ye simwerabira era mbeera nkugamba tutambula naye kubanga ono omusomi wa dduwa ono ebikutte yakuyamba okubeera nga bita. Kale nno mukubire ku namba y'essimu eyo mukwano gwange totuula eyo nobeera nga embeera ekkaluubiridde nobeera nga weetulako ng'ate Hajati Nakalembe asobola okubeera nga amala ebizibu byonna by'omanyi mu dduwa by'omanyi ku kyoto by'omanyi mu kyogo n'abeera nga akutereereza embeera naawe osobola okubeera taratibu ng'emmere y'omukyere. Kaakati nno nga twogera kuno nakuli ebigenda mu maaso odongooto mwenna mujjukira ebigambo bye yayogedde ku General Muhoozi Kainerugaba ono twamulabyeko ng'akaaba n'amaziga ku bya Madamu Miriam Matembe. Kaakati nno akatambi kano kandimuzaalira ebitukula ate makayi byazaalira ku nsiko. Jjukira nakutegeezezza wano munda mu ggwanga lya Uganda kasita ogezaako okubeera nga ositula omutwe n'owabula gw'oba oba bukedde eyo bandigivuunika wabulanga
waliwo amawulire agafulumye nga gano galaga ogenda gawulira mukwano gwange mu mboozi zaffe ez'olwaleero nti General Muhoozi bino byakola alina akatabo kasoma era ng'okusinziira ku mawulire gagamba oba ku nsonda yaffe egamba oba ku nsonda zigamba nti akatabo kano yakajja munda mu ggwanga erya Rwanda kaakati akatabo kano mwakoppa notisi era nti akatabo kano akajja ku Major General Paul Kagame Rutagambwa ono nga ye uncle we era nga ye president ow'eggwanga erya Rwanda wabula Rwanda ntono ku Uganda Rwanda teyenkana yadde Buganda Rwanda erina abantu miliyoni ziri 11 Uganda erina abantu ziri miliyoni kunukiza 50 akatabo General Muhoozi kasoma ke ka president w'eggwanga erya Rwanda wabula nga kano kamulumiriza nti alina okukola ebyo ebyakolebwa ng'ebikolebwa e Rwanda nga alina okuva ku bya General Museveni nti General Museveni yakyamya bannayuganda kakati nno wano waliwo akanyamberege kyokka njagala osooka owulire emboozi eno akatambi kano bwino ono bwe tumuvaamu ngenda kwongera emboozi endala nnyingi nnyo mpaka gye tunaakoma muno nga mulimu Mathias Mpuga Nsamba ow'ekitiibwa mu mboozi y'olwaleero era nga mulimu n'omubaka amanyikiddwa nga Honorable Sseggona akali amaggwa lwaki mbaleese gwe vidiyo gimpera ekigalo ompya nkusaba subscribe nga ku AKTV Media Uganda ate okitegeere Hajati Nakalembe gotambula naye kati olunze mba nsimbudde tutolontake muganda nga keeto mama sute zirandi nkutumiddeko nnyo n'ensaasira embeera gy'oyitamu naye Mukama Katonda waali byonna ajja kutereeza tusimbudde naye nga tetunnasimbulira ddala olwo amawulire gakatuuka ku mmeeza yange wano amawulire gano nga galaga nti ebigambo bivudde wa mukyala Rebecca alitwala Kadaaga ono nga kigambibwa nti yalabulako ku munne Naalongo Anita Anet Amongo n'amugamba ekinfaananya bwe kiti nakolera abasajja abo ne mbaagala ne mbasiba mu buyinza ne nkwata mu constitution naye nafundikira banfudde kyolaba kati bampa obutwa kati naawe teweeyibaala okuzimba amagulu okusibira mu nju okulemesa okujjanjaba okulwalalwala tusimbu kaseera katuusa okozesa obusungu bwo kankuddiremu wanyigadda oli munyiivu bano wabakoowa kituufu akaseera kasembedde okozesa obusungu bwo nkulabula akaseera kano akagenda okujja bw'otakozesa busungu bwo bw'omisinga opportunity eno bw'otakozesa opportunity eno egenda okujja wuliriza alaba akatambi kano ogenda kwolekera ekikyasinze okuba ekibi in the history of our country wuliriza alaba akatambi kano tusigazaayo obubiriiti obwa kankiddemu nga nkikkaatiriza oli munyiivu kituufu naye osigazza obubiriiti obwa ne General Museveni asigazza obubiriiti obwa nga tannafa oba nga tonnamutwala misinde ayagala kakasa nti obubiriiti buno obubiri agenda abuzikizza kubanga akimanyi nti ne bw'okola ebintu byonna n'obimalayo buno bubiriiti bubiri nga bukyasobola okwaka obeera ku no work done akabiriiti akasooka ke kano wano kano kalaba ko tebagenda kakwatako ekyo nze akikulayirira lwa nsonga General Museveni akimanyi nti ekyatwala abaamusooka kaali kabiriiti kano so kanaakatya nkiddamu nkyogera nga nkikakasa kasookedde Museveni afuga Uganda eno ensi yoona omwami tannagifugako ensi Buganda akimanyi nti kasookedde ajja ensi gy'atannafugako ey'abantu we baamugaana ne bamugoba nga balina omuntu afugawo yensi yoona omwami kyova olaba amutya tulaba nti jeno yeekalakasa n'ayogera kino ne kino buli waba ayogera ku mwami ono ku kati kano ayogera with respect ate yegendereza ebigambo bye gamba jeno atwitinga General Muhoozi mugamba atwitinge ku mwami ono ne bw'atwitinga akomawo artist yeegana tweet ne bw'abanga yagikoza ayina okudda n'agyetonda akati kano kalaba kano ko bakatya kubanga bakimanyi kano ne bw'okakwatako mu kiro mu matumbi ku ssaawa 9 zigenda okuwera ssaawa 2 ng'oyise ku boda mu Mbaasa so kati kano akati bakamanyi nkiddamu balina pulaani eyagala okukazikiza kituufu ate pulaani eri mu kisanja kino
mu video egenda okujja naye bakimanyi nti kana akati kalinayo defense esooka gy'olina osooka oyitamu. Kitegeeza kino kisenge kyakubiri ekikumye bannansi ekiwaniridde Uganda so bakirumba bakitya. Ekisenge ekisooka kye kino wano. Kana akati okalaba woyina oteeka obusungu bwo. Nkiddamu bwe bayita ku kisenge kino wano bokkiriza ne bayita ku kisenge kino wano kino tobeera sure nti kino kye bagenda kikwatako. Nkuddiramu bokkiriza ne bayita ku kisenge kino ate gwe atava mu lijjo ni muli kisenge kino weekaabire. Nkiddamu akomawo totegedde towulidde nkugambye akomawo ono kana akati k'ekibiri tikakomawo anytime soon. Mpuliriza alaba akatambi kano wanyiiga dda olina obusungu bungi. Bino njagala bikugamba munnayuganda alaba akatambi kano bwe bazikiza akati kano newe bakakwatako obukwasingalo newe ziba wiiki 2 ne batagenda misinde eyakwalula esiridde. Nkiddamu tebakulimba nti waliyo meeting etuula, tebakulimba nti waliyo ekiteeso ekiteesebwa nga tekyetoolera ku buti buno bubiri, tebakulya ssente. Olaba akati kano Museveni akanoonyeza bw'akazikiza talaba kubanga akimanyi kana akati nga kakyali k'amaanyi tayinaawo waaka tayinaawo. Kyova olaba kino nsobola okyogera authoritatively nti kasookedde Museveni afuga myaka 4 yakafuga region yeza Western ne Northern ne Eastern region agifuzeeko katundu kuba nayo akimanyi bamugoba. Kati mpulirizamu alaba akatambi kano ng'okyalina akati kano nga k'amaanyi ng'oyagala kuinstallinga leadership oba ng'oyagala kuinstallinga dictatorship efaanana ya North Korea, ng'oyagala kuleeta the Kagame way of leadership, ng'oyagala kuleeta bufuzi bwa Kagame Uganda, olina osooka ozikiza akati kano. Naye nga tunnatuuka kati kano tageti ye ina kubeera kati kano. Mpulirizamu alaba akatambi kano tulina omukisa gusembedde. Olaba ebyo bwekalakasa nti wanyiiga senga ono kkiriza ono tebalina yadde omuteekako akagalo gwe kati kazibere nakweza. Museveni akimanyi mwamubabula ku Arua ne mumubabule Luuka ng'akutte kati kano. Mpulirizamu alaba akatambi kano okwatibwa kw'abantu kwonna kwolaba kuli mu kuteekateeka okkirize nti bamukwatako ekitwale kiri nomo. Mpulirizamu alaba akatambi kano akomawo. Nkugambye ono akomawo mu bbanga eritali lya wala akomawo. Bwe banaamukwatako n'osigala ng'osinisa amannyo bwe wayita wiiki emu wiiki 2 keera ku makya mwezi gumu yambala ekisaati kya kyenvu gende wabbalamu ne Kabanda we wandiise kubanga ogenda kuba oyingidde era empya ey'Obwakabaka, a new era. Wuliriza igwe nange tugenda kuba tuyingidde new era. Toddayo okwasama omukisa tuyina gumu bwe guti oba sina kindi emikisa 2 naye kino nkikubuulira nga nkikulayirira bwe bayita ku defense eno gy'osigazza eno wano. Rebecca alitwala Kadaga mama wa Busoga bwe baamala okumukozesa buli kimu kyonna kye baali beetaaga yamaliriza avuddeyo afunye ekimbe era n'ategeeza ensi nti bannange bino nno bye mulaba byendwala abasajja bano be mbadde nkolera bannunga. Bamuwa obutwa. Agenda Rebecca alitwala Kadaga okwogera ebigambo ebyo ng'omukyala Anita Among muzaale era abiwulira bulungi naye teyajjamu makulu.
Waayita eyali mukama wa Anita Mongo gwe baali bayita Jacob Olanya n'alwala emyezi 2 nga yakalayira. Bamututte mu Amerika afudde. Mu kuziika Jacob Olanya, taata wa Jacob Olanya Muzeyi Lokoli n'ategeeza ensi nti omwana wange bwe yali tannafa yantegeeza nti baamulunga. Ayogera ebigambo ebyo Muzeyi Lokoli nga omukyala gwe bayita Anita Mongo ali mu kifo ekyo, naye bwe yabiwulira teyajjamu kyakuyiga. Okulonda kwa 2021 bwe kwaggwa twafiirwa wano abantu 2021 2022 awo bangi. Bishop Luwanga, waliwo Bishop we Masaka, Seeka Muzaata, Seeka Kalisa n'abantu bangi abafaawo ng'enfa yaabwe yonna ogiraba nti erimu akabonero k'okubalunga. Anita Mongo teyajjamu kyakuyiga. MP wa omukyalo oyo Anita Mongo, MP gwe bayitanga Segirinya, yalwala obubi ennyo, ensi n'ekaaba mpaka Segirinya bwe yafa. Era ng'enfa ya Segirinya naye egamba nti mwalimu okumulunga. Omukyalo oyo teyajjamu kyakuyiga. Omukyalo oyo ne Segirinya bwe yalwala teyafuna teyafuna muli kukwatibwako kuteekawo mbeera nti no, gavumenti ekkiriza omuntu ono ave mu kkomera agenda afuna obujjanja. Kati ekyewuunyisa nga Segirinya tannaweza myaka 5 mu ttaka, eyali mukama we yali tafaayo ng'akudaala. Abantu be kati nabo bakaaba mukama ng'aba Segirinya bwe baakaaba. Bakaabira oyo gwe batwala nannyini buyinza akkirize omuntu waabwe naye bamutwala ebweru afune obujjanjabi. Ebintu bizibu. Tuludde nga tubategeeza nti abantu mmwe abasinga obungi NRM mulimu bubeezi mu NRM naye temuli NRM. Eriyo abantu nga beba NRM ne wabeerawo n'abantu abali mu NRM. Naye mmwe abantu abali obubeezi mu NRM muli baalugezigezi nnyo. Mufuuse ekizibu eri ensi eno nga mulowooza nti ensi ate mmwe ekibiina kyammwe. Abantu be batwala nga beba NRM bo bwe balwala owulira buwulizi nti ali mu Amerika. Bo be balwala bali ba NRM owulira buwulizi nti mumanyi nti Sam Kuteesa agenda yazimbye church ya bilioni 4 anti yalwala kansa n'agenda Germany n'amalayo emyezi 4 n'akomawo n'asigazaawe bilioni 4 n'asalawo azizimbe mu church. Bo bali ba NRM owulira buwulizi ng'ayawonye. Kati we twogerera mmwe ababeera mu NRM muli mu kulaajana, babakozesa ne bamala ne babalunga. Eyo blood clot nzijukira yatta munnamawulire munnange Buyondo Africa Damulya yali akola ku Top Radio. Nsereko muwulidde byayogedde. Oyo naye ayinza okuyitirawo bwatyo we twogera. Abateeso mulina okubaamu amagezi mutegeere nti ssaawa yona mweno omwana wayi mwabitira. Bwe nalabye ebikolobero ebyakoleddwa ku bantu baffe Kalangala mu kulonda okwabaddeyo, ne mala ne ndaba ne vidiyo y'omusajja oyo ebigambo ebyo ebimuvaamu, ekyasoose okunzijira mu bwongo kwe kujjukira nti ekkomera ly'e Luzira we twogerera ssaawa eno lirimu omusajja gwe bayita Jamiru Mukulu ayagaana okujja okwesimbawo n'akwata bukwasi mmundu alwanyise gavumenti ya General Museveni. Naye ate ekkomera eririmu Jamiru Mukulu nga ye bamuvunaana gwa kukwata mmundu kulwanyisa General Museveni lyerimu ery'e Luzira lyerikuuma ne baganda baffe abeetaba mu kulonda General Museveni kwe yateekateeka wabula lwakubanga tebaawagira General Museveni. Bonna bali mu kkomera lyerimu. Omumenyi w'amateeka yakwata emmundu ajjeko gavumenti, naffe abajja mu kulonda General Museveni kwateeseteese ekyali tekimenya mateeka obutawagira General Museveni, ffenna tuli mu kkomera lyerimu. Era gavumenti ya General Museveni eno bwe yali nga ekwata baganda baffe ne bannyinaffe bangi, mubalabye bangi bavuddeyo nga balaga okutulugunyizibwa, bangi bafudde. Edi Mutwe babasazeeko ebirevu biki byonna babasazeeko enjala. Naye ate gavumenti y'emu eyo etulugunya abo abazze okwesimbawo obwesimbi mu mateeka. Bwe yakwata ate omuyeekera owa ADF omukulu waabwe Jamiru Mukulu gwe batugamba ADF essa abantu bangi okuva ku baana b'ekikyamba, ye yavaayo Jamiru Mukulu
nga tebamutulugunyiza, tebamusazeeko nviiri, tebamusazeeko kirevu, tawenyera. Eyakwata emmundu natta abantu abangi. Gavumenti ya General Museveni wetwogerera ssaawa eno erina amagye mangi ge yatwala e Congo era okuwondera abayeekera aba ADF abasigalirayo mu nsiko, era eri mu kubatta. Amagye ago nga gali e Congo, bannaabwe abajasi ate be basigaza wano e Uganda, ate nabo omuyiggo gwe baliko gwa kuyigga ffe ate abatakwata mmundu, naye ne tusalawo okugenda mu kwesimbawo okuli mu mateeka ate General Museveni kwateeseewo. Kati bali eri mu kuyigga bakwata mmundu okusuula gavumenti ya General Museveni bagamba kimenya mu mateeka. Bannaabwe abasigala wano ate bali ku muyiggo gwa kuyigga b'amatembe naffe abalala bagamba obutawagira General Museveni kuba kumenya mateeka. Yensi gye tulimu etuusizza kati abantu okubeera frustrated okuba n'ebigambo nga by'owulidde waggulu awo. Nti kati Munnayuganda alowooza ayina kukola ki okuteekinga paati mu kusalawo ebyobukulembeze mu nsi ye bitambule bitya. Bw'akwata emmundu abawa ADF, bw'asalawo abeere mugoberezi w'amateeka era naye abamumenyi w'amateeka. Bye bituusizzaawo. Naye mukimanye bwe weetegereza bino tudiringa na gavumenti y'abasajja bayeekera balinga abateekawo embeera okusosonkereza abantu bangi babeere n'endowooza nga ya muganda waffe oyo, basalewo beekandagge mu kusaawo embeera kibayambe bano okuttirako abantu. Kino bakikola kagenderere mu Uganda abantu bapeereko olunaku lwe bagamba nti nedda ekimala abantu baffe. Kubanga kambuuze General Katumba Wamala wabadde Kalangala Ssese gy'ozaalibwa, gwe General Katumba Wamala omusajja omuganda yabadde Ssese gy'ozaalibwa, ebyakolebwa ku bantu b'Essese bye bisaanidde bye byakutwala mu nsiko. Ddala justification eri luddawa okuba nti Jamiru mukulu buli lunaku lwalina okubeera mu kkooti bamuleeta era abalamuzi babeerawo n'abawaabi wa gavumenti. Naye ffe buli lunaku lwe tuba tulina okubeera mu kkooti abantu baffe watabeera mulamuzi, state attorney lwatabeerawo. General Katumba Wamala ebikusanyusa okuba nti abaana b'Essese babakutte lwa nsonga emu butawagira NRM nga gwe musango gwabwe? Bikusanyusa ebyo? Njagala okubiriza bannankyukakyuka, nzira mu bigambo bya muganda wange oyo, temukkiriza kuggwamu ssuubi. Nedda, essuubi mubeere nalyo. Temulekera kwetaba mu kulonda kwonna okugenda okubeerawo. Leka twetabemu records zirage nti twaliwo era ebikolobero bigende on record ebyatukolebwako. History agenda tujajinga. Temuggwamu ssuubi. Buli we tulaga nti tuweddemu essuubi mu by'okulonda agugaba maanyi ga General Museveni, abaakalulu agenda kawuuta buwuusi. Leka tusigale mu kulonda nga tuteekinga paati. Mukama Katonda tusabe busabi naffe tukkiriza akaseera kajja kutuuka. Ako Katonda ke yaleeta mu Egypt omusajja eyali Saabatemu Hosni Mubarak n'abeera ati naye ava mu ntebe. Beni Ali Tunisia n'avaayo. Bino bye bakola wano byonna amawanga ago abo abasajja ba dictator abantu babwe babikola bannansi. Tukubiriza bannansi mwenna naddala ab'enkyukakyuka temuggwamu ssuubi. Ekiseera gye kiri nga embeera eno eweddewo. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa, bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye, papula zeesibye, kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya, naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752377529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Nze sisobola kubeera wano nentunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. Ekiri ekalangala kyonna mukirengera, ansa eri emu yakwenga nga abasajja tulwanagane nabo, abagenda okufa bagenda kufa.
tetugenda kufa ffenna. Bye bakola mu birengera bafuula abantu abasirusiru abatalina magezi. Bannansi lopo bamusibidde ku kidyeri eri abakulembeze bali mu bbawamba. Nammwe ne mugenda mu maaso ne mukkiriza mu mugende mulonde ebibokisi babusumuludde mu biraba. Ansemu yakwenganga basajja tulwanagane nabo abafa bafe abasigala bakole ki basigale byenjogera byebituufu. Byenjogera byebituufu ebyokulonda obululu mu bizire. It is healthy for the country to see them together. It's a therapy. But Noop does not want to appear for a photo moment with the president. Now, Anita Among Annette, they amended the law in parliament and says any party that is not a member of IPOD shall not get the party funding. So they have cornered Noop. So do you see Noop kowtowing? No, last week they wrote a letter. Lewis Rubongoya wrote a letter. It was rejected because they have refused because the now president they need the money, but the NRM, this NRM which is removing the leader of opposition, you think they'll give you money? So Noop is in a big political problem. They will not get any party funding. They will remove the leader of opposition from them until they come back to IPOD. And the IPOD, there is need for a photo moment of Bobby Wine and President Museveni together shaking hands, and that I don't see feasible in this world. Bobby Wine will not return to Uganda. I advise him also to stay where he is, because if he returns he will go to join Lukwago and Besigye. So it's practically impossible. We've gone back to one party rule. That's where we are, Canary. And one of these days I may move a motion, I may petition the Electoral Commission that we should do a referendum whether we should not abandon the idea of multipartyism altogether and we go back to the movement system, because this multipartyism is risky. It is killing some people, it is incarcerating some people. So let's go back to the movement system. Everyone should be there, no parties, you just go on individual merit, because the multipartyism, the experiment is not working. The experiment is eating human beings. The experiment is dangerous. So let's probably go back, call for a referendum, we abandon the multi-party system, we go back to the movement system, so that we all contest as individual merit, because this multipartyism is not working. It's a fake experiment. It is finishing people to the extent that now even those of us who should be traditional opposition, you now have to be liberal. You need a number plate. It cannot be hardcore opposition. Huh? You know? Don't see Bobby Wine sitting on the same table with President Museveni? In heaven or in hell. Because in Uganda here it's not possible. You see that what is the issue? Is it the ego? Is it... No, for now it is safety. For now it is safety. If Bobby Wine tries to come back, I don't think even the plane will land down. They will pick him from the plane mid-air, the way we see in those movies of Air Force One. So it is not advisable. So it's not possible. So the multipartyism is dead. This man, Senyonyi, will be removed. Actually, the parliament, or both, is just delaying the process. It will not stop it. It will be removed. So we should now start thinking who will be the leader of opposition. It is now NRM to choose who is to oppose it. And that is what I called political masturbation. Because the excesses of PLU, people are blindly blaming Banyankole. And this one we must stop. I was in Mbarara 3 weeks ago. I stayed there for 3 days. I just drove. I went and played golf. I went and played pool. And you see people struggling with their lives. Someone in Anarana even said, Honorable Oto, I have not eaten since morning. Help me with 5,000. But on the other parts of the country, it is very easy to say, you Banyankoles are the ones doing these things to us. We should stop. Because those kind of comments are genocidal, and it will lead this country into more things. When northern Uganda was having a war, we brought a motion to have northern Uganda declared a disaster area. Those who moved the motion were not from Acholi. Actually, the person who moved the motion to declare northern Uganda a disaster area was Dora Byamukama. I think from Toro or from Ankole. People like Maria Matembe cried in parliament that northern Uganda women are suffering. They are moving in the camps without pads. We have to declare this place
a disaster area. Today, where is she? Where's Matembe? What kind of life is that? What kind of life is that? For me, Oto, if you send me to arrest Matembe, I have to spend 2 hours thinking which part of her body to hold. She's old. You hold the hands, it may remain in your hands. Where is Matembe? The husband is asking, where is my wife? Where is Maria Matembe? You people there. It was from Lukwago to Matembe. Huh? Even her age. Even her advanced age. You can't treat people like that. You can't. We are citizens. We are not slaves. Kakati munamu gwange Kenya jokira nti lead lawyer gubayita musonga za Dr. Kizza Besigye gubayita Martha Karua avudde n'agamba nti simu zibamujjeko ku kisawo ky'entebe simu bubi yazibalekedde yazize simu. Mukyala Martha Karua agamba nti bwe yatuuka entebe mu kumugana okujja okuyingira Uganda bamujjako essimu. Yagambye nti alina kyatidde essimu ze baazitwala okumala akaseera ne baagala ozimuddiza. Yagambye saagala simu ezo nzitwalawa manyi ebizirimu kati nga zanvuddeko mu ngalo. Martha Karua munnamateeka omugundiivu munda mu ggwanga lya Kenya agambye nti simu mutwale simu bubi ne muzitwale sizaagala. Essimu yazizize essimu ze 2 tetundamanya simu kikaaki ne essimu nti zibamugireko kisaawe entebe. Martha Karua agambye nti sizaagala nazizize twale. Ekirala avudde n'ategeeza nti abakulu abakulembera eggwanga Uganda bakimanye nti essaawa yonna afuuka pulezidenti wa Kenya. Bw'ayagala kubalumya ajja kufuuka pulezidenti wa Kenya essaawa yonna. Kenya bagenda kulonda no 2028 si gwe mwaka ogujja. Kati agambye Mwami Museveni nzijja kuba pulezidenti e Kenya. Nzijja ayagala kumulumya nzijja kuba pulezidenti e Kenya. Bannakenya bagenda kunnonda nzijja. Kati ondabanga lawyer naye kati nzijja kuba pulezidenti e Kenya. Akanga noba mukanga akanga generali kale ono avudde n'avumirira nti obukulembeze bwa Uganda n'obwe TZ jjukira nti yagende Tanzania era nayo ng'agenze kuwolereza Waluda Luvuganya. Martha Karua Tanzania baamutika. Samia Hassan Suluhu yamugamba nti ontojja kuzanyirawo byabufuzi byo naawe sikakuba oli lawyer ne bamutika okuva Tanzania. Kakati Uganda olunaku olwisi n'agambye nti baamaze dde omuteekako ekya Persona na Negrata takkirizibwa kudda mu ggwanga lino. Abamawulire bamugambye nti naye oli foreigner Uganda wabadde onoonaki oli foreigner. N'agamba nti mba ntya foreigner nga nnyina passport ya East Africa. Bwe mba nnyina passport ya East Africa kitegeeza nti ndi waddembe okuyingira eggwanga lyonna. Olwo kitegeeza nti East African Federation kawaani tebiriiwo. Wababa nga basobola okuŋŋaana okuyingira Uganda mu ndi foreigner kitegeeza nti kaba kawaani akyawanda muliro. Martha Karua talina bigambo birungi eri pulezidenti we Tanzania Samia Hassan Suluhu oyo naye yamutikka n'amuzza. Talina bigambo birungi eri gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Ebbanga lyonna ng'awolereza Kizza Besigye abadde afuba nnyo okulaba nga yali mu bya kooti nga taleetera gavumenti ya wano wabula akabaati yakabikudde. Martha Karua mukambwe essimu abagambye nti ezo muzitwale saagala naye mukimanye omwaka ogujja ngenda kwesimbawo ebiriwo biraga nti ngenda kuwangula akalulu k'e Kenya. Ye Iron Lady Martha Karua okuva muna mu ggwanga ereetebwa era Kenya. Kakati tugenda kuga iPod NUP batugambye nti yagala kasente ne condition. NUP yagala kasente ewandiise ebbaluwa negala naye mutwe ku sente mutwe ku mane naye waliwo condition gye batagala kutuukiriza. Kakati we tugenda okudda Kyagulanyi alina gwawadde ekisanja ekirala ngenda bikubuulira naye mu byonna nga nsoose kutwalwa Dr. Kayima kanve ewa Dr. Kayima nzije nkubuulire NUP Kyagulanyi alina gwayongedde awo buyinza ate nga n'ebya iPod byongedde okulabika nti oboolyawo. Ogamba otya mwana wa maama ono nnuwa mutwe mwana wa maama kankwatiremu
kankwatiremu nakugamba ziba 5 ku 6 ku 7 zokka mba sikuyiseeko nnyo mwana wa maama. Mwe abatasobola kwogera fwe tuvayo ne twogera mu tukolera ekintu kimu kutambuza bubaka buno. Singa maama Miriam Matembe tabadde mukyala mulwanyirizi wa ddembe, osanga byandibadde biralabamu. Ekizibu kye tulina eky'eggwanga kino be bantu abalina ku ddoboozi wabula obutali bwenkanyi we butuusibwa ku bantu naddala abawansi be batafaako nnyo bo biba tebibakwatako, era basobola okukeera ku makya ne babalaatira mu bulumi mu nnaku lyabo bannansi abali mu kutulugunyizibwa oba bali mu kusoomoozebwa. Gye buvuddeko muganda waffe Eddie Mutwe yawambibwa era ebifaananyi ne bifuluma nti ali mu basementi ayigirizibwa Lunyankole. Ekintu kye kimu ne kikolebwa ku Ssaalongo Erias Lukwago, n'abantu balina families. So someone na posting anagamba ono ali mu kuyiga Luswayiri oli yali mu kuyiga Lunyankole, era n'ebifaananyi n'abiteekayo nga biswaza okufaako obufi. Omu yadda yambadde pampa, mulala Eddie Mutwe ye bamuteekawo ng'ekirivu bakimweddeko kyonna ate nga balaga bali mu kifo kye kimu. Then waliwo omwami bamuyita Kazoola. Kazoola omanyi kye yavaayo kye yakola? Yavaayo n'amookinga Ssaalongo Erias Lukwago ne Eddie Mutwe n'agezaako okugamba nti ebifaananyi ebyo biri fake. So today I want to analyze MK's media team strategy, and I think these guys are brilliant. Now, today, yesterday, everyone is talking about MK, but I've looked at those pictures. Those pictures are fake. It's not true. The mayor was never in the basement. They did nothing. Yeah, they are fake pictures. Even Eddie Mutwe went back and looked at them. They were fake. These guys are now writing this narrative, and I'm like, you know, to get this talkability. So MK has a few things that he has to work with. Number one, the generals. Yeah, because if President Museveni died today, era nagezaako okulaga nti eno strategy ya MK okwe-instillinga fear mu bannamagye abamu n'okwongera okumupromotinga. So mu bufunze yagamba ekyakolebwa ku Eddie Mutwe ne Ssaalongo Erias Lukwago byonna tebyaliyo, those are fake photos. Naye byagamba nti biri fake byafulumizibwa era ne bitweetingibwa omuntu avunaanyizibwako, alina obuvunaanyizibwa CDF omulamba. So this is what Kazoola had to come out and say. The same Kazoola yavaayo n'agamba nti ekyokuwambibwa kwa Eddie Mutwe ne Ssaalongo Erias Lukwago ne batwalibwa mu basement nti byali fake tebyaliyo. It's a kind of strategy y'okupromotinga MK. Olwaleero ba Maama Miriam Matembe talabikako. Naye Maama Miriam Matembe is a close relative. Eri Kazoola. Era Kazoola yavuddeyo n'akuba omulanga. Hello everyone, my name is Jackie Kazoola. I come from the Kanjinja family. Today is the 26th of June 2026, and the Kanjinja family from Rutoma Kashari, and where Auntie Miriam Matembe is part of. And as a family, I've been tasked to send out a video and reach out to some friends and family, especially from Kashari, to see if they can help us find Auntie Miriam. As you know, a few days ago, the drones came to Auntie Miriam's home in Ruzira, and she was not there, and they left. But in actual sense, she was jogging. She was taking her morning walks. So I think probably the drone people, we think, I don't know, they could have probably found her on the road walking, and they took, and since there's no one to take videos or pictures, so you know, they could have taken her, but we honestly, we don't know. Yeah. Omuntu yakera ku macha n'atugamba nti ekya Eddie Mutwe okuwambibwa onataliwo mu basement ne Ssaalongo Erias Lukwago. It's a kind of strategy era byakubuzaabuza tebiriyo si bituufu. Olwaleero Maama Miriam Matembe talabikako nga n'amagye gasobodde okuraidinga ewuwe waka. Maama Miriam Matembe talabikako. Kyawalirizza Kazoola okuvaayo okukola video. Bantegerekese bulungi. This kind of situation yemu yatuuka ku Remi Bahati. Remi Bahati yali munnamawulire wa NBS naye yabalaatiranga mu nsonga not until we bakwata ku muganda. And guess what, it was us abaavaayo ne bakuba enduulu. So
Kazola ne bannowe mufaanaganya endowooza. Njagala okimanye nti bw'obeeranga mu maka n'owulira enduulu ewa neiba oba ku mulirwano, ofubutuukangayo n'odduka oba n'ojja n'odduukirira enduulu, teweeyongerangako kiblanketi kibedi cover n'ogamba abayinza okuba bali mu kuzannya bali mu byabwe. Olunaku lujja kukya lumu ng'omulambo ogwesanze nga guli mu lujjalo. Kubanga neiba yakubanga enduulu n'oyongerako ebikako kigirikooti kubanga tebikwata ke bibiri wa neiba bibamanye ebyabwe busobola okkeera ku makyanga kiri mu njuyo. So ndi wano okubategeeza nti kintu kyobola ddembe ly'abuntu kitukakatako ffenna. Obaani kubanga olwaleero ekiri ewooli naawe ewuwo kijja tekisosola. Kino nakibagamba era nzize nkibagamba. Ndosobola okwewala bino n'ogamba abo balwamba batulugunya boogera ku byabufuzi singa tebayogerako singa tebatwalibwa. Ne weerabira nti gwe omwana owuwo ayinza okuba ali ku kkubo oba ava mu minywero oba ava mu bicakwala obulamu ne bugenda n'otaddamu kumulabako. Okategedde? So lwaleero tuli ku nsonga ya maama Miriam Matembe. Can you imagine? Miriam Matembe mukyala mukadde. To an extent nti abakadde abavubuka bonna bayisibwa mu mbeera y'emu. You know? So it doesn't show you're safe. Naawe toli safe. Kino kanche kugambe mwana wa sebo naawe toli safe. Muve mukubalaatira mu nsonga zino. Zino ensonga zitukwatako ekikyamu tugambe nti kikyamu ffenna tusitule eddoboozi omulundi gumu. Kati omukyala Miriam Matembe. This is Miriam Matembe, senior citizen and a child of God. And I usually emphasize being a child of God based on the foundation upon which this nation was built, where our motto is for God and my country. And whenever I'm invited here to say what I want to say, I'm saying it and acting for God and my country. And so I want to thank you, all the press members, for coming here to join us in our battle for us. You know, my struggle is for equality, justice, and fairness. And I can guarantee you and assure you that perseverance and resilience will one day lead us to victory. The appointment of the ministers, I think there are 5, whom we found that they had dual citizenship, and most of them actually, if not all of them, is American citizenship. And we raised our issues, but as if we are speaking to no ears hearing us, and we came to learn now afterwards that they have been provisionally vetted. In other words, the parliament vetted them despite our questioning of this dual citizenship appointment to ministers, which is against our constitution. And by the way, remember, being apart from being a senior citizen, I am a maker of the constitution of Uganda. Actually central to it, because I'm one of those people who were on the commission, Odochi Commission, and then I was also a CA delegate, and I was also a member of the Legal and Drafting Committee that actually put a final seal on that constitution. So whenever it is being violated, I must come out. And people who are listening to me must know that 23 years ago actually, I was thrown out of any official work in the country, Uganda, because of standing in defense of that constitution by rejecting the removal of the presidential term limit. And I'm not yet ready to give up at all, because quitters are not what? Are not winners. So I must continue, even if I find myself among the Gen Zs or young people. I'm so glad that while the other big man takes also the young people, I also am here with the young people, because I'm their mother and their grandmother as we go through these challenges. And therefore we have brought this petition to the IGG, because
the appointment of these people of double character, I would call them double character, of double citizenship, in violation of our constitution, it woke us up. And when it woke us up, we came to realize, the young people know how to research. We came to realize that actually many numbers of people who are in our foreign service as sort of diplomats, but they hold the citizenship of the other countries. And so here we are. And my sons here have already explained everything. But now for me, now that I know that these ministers are pending swearing in, they are pending swearing in any time, either tomorrow, Friday, I am here to shout it again and say it is wrong. And I want to tell you that we hear that those who have been vetted provisionally have tendered their evidence of having started a process of renouncing the American citizenship. So what does it mean to us starting a process? The process of renouncing American citizenship takes a long time. And you have listened to what they swore when they are swearing to be Americans. They swear that they abandoned the other citizenship which they had. They swear that they will owe total allegiance to the American country. And now they have started a process of withdrawing their American diplomats. But the process does not deregister them. The process takes long. It does not deregister them. So why should the government continue to appoint them as ministers? Why? And for me at times, that's why I become packed off and said, but I said, we are not going to keep quiet. We are coming again to call upon now the president now, who says that he's waking up people. Who says, why keep them in slumber? So now I want to say, in any case, out of the 48 million Ugandans, is it only those who don't have total allegiance to Uganda that must be ministers? Because it means you are American and tomorrow you are Ugandan. And yet there are many Ugandans who are they owe their total allegiance to Uganda. If you chase them out of here now, they will be what? What do they call them? Stateless or they call them refugees. But now these ones who are becoming ministers, in case there is a problem, they run to America, they are Americans. No. We want Ugandans to wake up and see. And you can see in America it is even very clear. They swear that they have abandoned the Ugandan citizenship and therefore they are totally Americans. Now starting a process and you make the ministers, they are still what? They are still Americans. And in fact, they should not even have been sworn in. Those who are members of parliament should not even have been sworn in as members of parliament. Because you cannot be owing, I swear, Almighty God, to defend the Constitution. Which Constitution? Which you are breaking. And if there is anyone who is a member of parliament and has been appointed a minister, he has already sworn to defend and sustain the Constitution in a lie, which is a lie. And now we are going to see the president making him swear, I will defend the Constitution. Which Constitution? When they are already breaking it. I mean, these people are total liars. They are liars. We cannot appoint liars as ministers in our country. And I want to remind you of the word of God as found in Revelation chapter 3, 15, 16, where it says that you are either hot or cold. You cannot be a lukewarm. When you are lukewarm, you must be spit out. And therefore, I'm calling upon the president right now to spit out those people who are not either hot or cold, who are lukewarm, those ministers whom they want to appoint. And there is again this one, the Honorable Ayebare. The Ayebare situation is even worse. Because this is a man who has been a Ugandan's top diplomat
at the UN headquarters, New York. He denounced Ugandan citizenship and got American citizenship, and yet continued to work as an ambassador. Now I ask President Museveni, where is his so much coveted, cherished, loved Sovereignty Act? Where is it? Weren't we the one who are saying the Sovereignty Act is actually aiming at torturing Ugandans and so on and so forth? And then at least we worked a little bit, and they took up some help from us, although they retained the intention of their Sovereignty Act. But who is now breaking the Sovereignty Act now? Who is, imagine, you are now appointing ministers and you've been keeping ambassadors who are not Ugandans at the cost of total Ugandans. What is that? How can you do that? Tell me, of what value is this the Sovereignty Act now? Isn't it very clear that the president wanted to use to fight Ugandans, the total real Ugandans, in favor of foreign Ugandans agents? If we say that, are we wrong? So for me, I'm calling upon Ugandans. I'm not going to keep quiet. I'm not going to shut up, because I want to refer to what my colleague here said, that this is Chisanja for what? Hakuna sleep. Hakuna sleep. Hakuna corruption. Hakuna sleep. Hakuna corruption. But when you see in the appointment of these ministers, the ethnicity, the tribalism, all those things which determined the cabinet ministers, that many of them that they are swearing in are violating our corruption, and I don't know what to call it. But what I want to say, that the actions of the president show that he is keeping Ugandans in slumber.